Tuli basanyufu tuli wano tuva Makindya ku military court martial batadde bannaffe 17 wasigaddeyo 18 bagenda kukomawo mu kooti nga 8 June 2021. Lwaki ate balala tebabatadde? Waliwo empapula zabadde bagala okusooka okwetegereza kwabo abasigaddeyo 18 then nabo basalewo nga 8 June. Bukwakkulizo ki bwe babataddeko bano? Butafuluma Kampala na Wakiso nga tebafunye lukusa lwa kooti mpozi n'ekirala kyakubeera nti nno bakuuma emirembe n'okukomangawo mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 14 ne baripootinga then ne baddayo eka. Tusuubire bali abalala nabo okubata bajja kubata tusuubira okuba nti nabo bajja kubata nga 8 June 2021. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Kale bambi mwebale nnyo mwenna bannange. Ambassador Gambota. Abanyagange bampita ambassador professional naye twebaza nnyo baganda baffe okuvaayo era tusabye n'abalala bajja kuvaayo mu linnya tekitasoboka. Abamu babasesemye. Naye tugenda kusigala nga tuwanirira abasigaddeyo bajja kuvaayo bataddeko 17 abasinga obungi babatutte naye ng'ekigendera kya bawulamu. Lwaki bali tebabatadde? Kutunafuya bagezaako kutunafuya nabbanafuya naye kirungi abaana bonna bagumu nnyo 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 naye bajja bata tebalina kyakukola ate banaabalya babasingira bwereere tebalina musango bafuluuta bababuuza musango ki gwe bazza bafuluuta bufuluso byonna byakutiisatiisa yamala okulayira n'alonda abantu bayagala kati wali nsonga lwaki. Bw'oba tompadde ensonga lwaki 14 tobawakanya ne 18 b'olemedde towadde ensonga oyogedde bwogezi kitegeeza oyagala either toyagala kutuwa bonna mulundi gumu oba oyagala bano bootadde baawukane ku bannaabwe bali abasigadde balabenga bali obubi ennyo abatayagalibwa ng'ate bonna bali ku musango gwe gumu n'ebiwandiiko bye baalayira byonna tewali kyanjawulo ku kinne waakyo. Kose tugenda kukkiriza kutuzanyira ku mutwe kubanga kikyategeeza okugamba nti akakati mujje mu twogere ku ki abantu baffe baze batibwa. Museveni n'agenda ku TV n'agamba nze naleta bakomando bange okuva e Somalia ne batta abatujju bano atuyita batujju. Tuli wano ku kooti abantu baffe tebaagala bata bangi babawamba ne bamala ne babasuula nga babaggyemu enjala. Kakati bwagamba nti ayagala tuperereza bannanga ate kakati tetwagala tumanyire nnyo. Mbalamusiza mwenna baganda baffe abatulaba yenze Sakozi Farouk wano we tuli ku kooti e Makindye tuzze ku nsonga za baganda baffe ba Nubian Edi Mutwe n'abalala bangi bakwatibwa mu bintu by'ekalangala eyo oba mu bintu bya campaign ebyaliwo. So ebintu byabwe bizze nga babyongezaayo mpola mpola naye tubadde tuzze tulabe ekigenda mu maaso oba babawa beyiro oba tebawa. Essaawa zino kyetugendako okulaba bo batuuse dda mwebali naye tugenza okutuuka babaleese before all bannamawulire tewali alina kifaananyi ng'abantu bano batuuka. So baganda baffe ba Nubian mwebali naye mbasaba mubasabire tubeere nga tugoberera ensonga zino ffenna abalamuzi bonna ab'ekitiibwa we bali omulamuzi omukulu ku ntikko ow'amagye waali tugenda kuba tubawa kyonna ekigenda mu maaso tulabe baganda baffe mubasabire at least babawe beyiro kuba abamu bakulembeze abalala bavunaanizibwa ewaka ate abalala bavubuka bato so balina ebyokukwasaganya bingi. Mwebale nnyo mwebale ddala mujje tugende munda tubeere nga tutegeera ekiddako.
4 Mwizuche Lukman. Present, sir. 5 Bukeni Ali. Present. 6 Wolf Edward. 7 Matok Adam. 8 Tamari Ibra. 9 Mwanga Muzaffar. Present, sir. 10 Kafuko Stanren. Present. 11 Kivumbi Akileyo. 12 Onzima Joffrey. Present. 13 Agama Anthony. 14 Kivumbi Robert. Present, sir. 15 Sekland Samson. Present. Sir Chairman and honorable members, these young men have been in prison for now 5 months. They've been in prison for now 5 months, and their trial is not in sight. Because among the grounds we raised that the respondent has not answered is the fact that this honorable court directed that they fast track the prosecution of this case, but up to now nothing has been done by the prosecution. Mr. Chairman and honorable members, no reason has been advanced for or against the objection or not objecting to the bail. Apart from mentioning some of the applicants and stating that they do not object to the bail application, there is nothing specific that the respondent has adduced before this honorable court on which to hold on to the other applicants. It is therefore our considered opinion that this is a proper case for this honorable court to exercise its discretion in light of the delayed trial, the presumption of innocence of the applicants, all the 35 applicants, and also in consideration of the 5 applicants we had stated to be in need of medical attention. Miscellaneous application number 039 of 2021, arising from a criminal case number UPDF/GMC/001/2021. Semakula Hassan and 34 others versus Uganda. Ruling of court on bail. The applicants brought this application for bail under Article 23, subsection 6, para A, and Article 28, subsection 3 of the Constitution of the Republic of Uganda, and Section 219 of the UPDF Act 2005. The application was by notice of motion supported by applicants' affidavits. The brief grounds as contained in notice of motion were as follows. 1, that the applicants have a constitutional right to apply for bail. 2, that the applicants were arrested on 30th day of December 2020 in Kalangala and charged with unlawful possession of ammunition. 3, that the applicants have since then been on remand. 5, that the offense is bailable by this court. 5, that the applicants will not abscond if released on bail. 6, that the applicants have substantial sureties. 7, that the applicant have a fixed place of abode within this court's jurisdiction. Land Council for the applicants relied on the above grounds and the affidavit in support to argue the application and then presented sureties as follows. 1,
Honorable Matthias Mpunga, Member of Parliament, Masaka Municipality. 2. Mr. David Lewis Rubogoya, Secretary General of NUP. 3. Mr. Mufumbiro Waswa, Secretary for Training and Patriotism in NUP. 4. Honorable Joel Senyonyi, Member of Parliament, Nakawa West, and spokesperson, NUP. Land Council for the applicant further submitted that Matofu Adam, Naja Sharif, also known as Don Sharif, Mpanga Charles, and Nsubuga Muhammad are sickly and need urgent medical attention outside prison. Council submitted their medical documents to this court and pray that this court be pleased to release the applicants on bail. In reply, Land Council for the respondent submitted that they needed time to study and reply the application and prayed for adjournment to 25th day of May 2021, which was granted. Today, Land Council for the respondent has informed the court that the respondent is not opposed to the release on bail of the following applicants. 1. Mr. Mude Ntambi Robinson. 2. Mr. Kaufuko Stanley, also known as Skaita. 3. Mr. Sekiranda Samson, also known as Giant. 4. Mr. Naja Sharif, also known as Don Sharif. 5. Mr. Katamba Robert. 6. Mr. Chabangu Jesua, also known as Pampa. Number 7, Mr. Kigongo Faisal, also known as Rasfaso. 8, Mr. Mulimira Musa. 9, Mr. Mutumba Sam, also known as Ricardo. 10, Mr. Mukasa Hussein, also known as Oshia. Number 11, Mr. Sunday John Bosco, also known as JB. Number 12, Mr. Tamale Fahad. 13, Mr. Murusha Bashir. 14, Mr. Nyanzi William, also known as Mbogo. In a rejoinder, counsel for the applicant reiterated his earliest prayer to have all the applicants granted bail. Counsel submitted that all the affidavits were served on the respondent over a month ago. He prayed that the prayer for the respondent counsel be dismissed. Counsel further submitted that pre-trial detention should not be punitive, as prayed that all the applicants be granted bail. After listening to the submissions of both counsels, for the applicants and respondent, this court has deliberated on the application and finds as follows. 1, that the applicants have a right to apply for bail. 2, that the offense is bailable. 3, that the sick who are mentioned in this application needs treatment outside prison. 4, that the applicants not objected to any respondent needed to be released on bail. 5, that the surety presented were substantial. In result,
This court finds merit in the application of the 14 applicants not objected by the respondent, plus the 4 applicants that need treatment. They are hereby granted bail on the following terms. 1. The applicant should not go beyond the limits of Kampala and Wakiso district without court's permission. 2. The applicant should report to this court twice a month after every 14 days on Wednesdays. 3. Each of the applicants are bound 20 million shillings, not cash. 4. Each of the sureties presented is bound to 50 million shillings, not cash. 5. The applicant should report to this court as and when required. Breach of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. The rest of the applicants, whose affidavits needs to be verified by the respondent, will come up again on the 8th day of June 2021 for reply by respondent. We so rule, done at Makindi, this 25th day of May 2021, under my hand and seal of this court. Twagala kwebaza bannayuganda bonna abayimiridde naffe mu kaseera bannaffe bano nga bali mu kkomera emyezi kati 5 oluvannyuma lw'akanyoolagana akasusse emyezi 5 olwasobodde okufunako 17 mujja kufuna amannya gaabwe mbujjuvu bwe basobodde okukkiriza okweyimirirwa. Bana ku bo balwadde beetaaga obujjanjabi obw'amangu, n'abalala kkooti beegambye nti tebalinaako kuwakanya kuteebwa, nandibadde tetubuulidde nsonga lwaki ewakanya okuteebwa kw'abalala. Tujja kuddanga 8 nga bwe bagambye okusaba okwemirirwa kw'abalala. Njala kwebaza ttiimu y'abannamateeka baffe abakulemberwa Kanso Mary, Kanso Katana Benjamin ate ne Honorable Malende, abayimiridde n'abaana bano ate n'abakulembeze ba NUP bonna otalekerera abaana bano wakati mu buzibu. Njala kusaba ne famire zaabo abakyali mu nkomyo obutakoowa okwongera okubabanja, okuwagira famire zino ate n'okubasabira baleke kuggwamu maanyi, kubanga okulwanirira eddembe lyaffe si mukolo gwa lunaku lumu. Tulina okusigala ntulirwanirira ebbanga lyonna okutuusa nga bwe akkiriza nti buli munnansi yeetaaga eddembe. Naye kati twogera bwogezi ku kweyimirirwa basobole okuwoza nga bava bweru, naye olunaku lw'okwozesebwa telunaba na kubeerawo, telulabikana mu maaso olw'ensonga nti terumanyiddwa. Ate n'ekyokubiri nti abantu bano okubanga bakyali mu kkomera kabonero nti babalanga bwemage tebalina bujulizi bubalumika, singa obujulizi bubaddewo singa baabuleeta dda ku sipiidi n'amaanyi ge baabatwalirako nga bagenda basiba baali badde baleeta dda obujulizi. Naye ekyennyamiza kiri nti ne mu kubata babata mu ngeri ya kusosola na kusalamu na kwawula, nti abantu 17 be batadde leero ng'ogyeko abasatu abana abalwadde tewali nsonga eweereddwa nnunga mu mateeka lwaki 14 tebabawakanyizza, ate era tewali nsonga nnungamu eweereddwa okulaga lwaki bali 18 babalemedde. Ate n'ekyokubiri nti oludda oluwaabi
luwefudde bajulizi ng'ate bannamateeka. Bw'oba munnamateeka ogendera ku biwandiiko bye balayidde. Ffe abaffe bonna balayira ebiwandiiko affidavits naye oludda ate luno oluwawaabirwa mu kusaba kuno okwa bbeeru ate bo boogedde bwogezi bujulizi buba mu bbanga ng'ate tebuva wano oba tebuli wali. So nze nsuubira nti tujja kukomawo nga 18 tuwulize kye banaaba boogeddeko naye sisuubira kyamaanyi wabula okulwisaawo okuteebwa kw'abantu bano n'okwozesebwa. Nti bw'oba tompadde ensonga lwaki 14 tobawakanya ne 18 b'olemedde towadde ensonga oyogedde bwogezi kitegeeza oyagala either toyagala kutuwa bonna mulundi gumu oba oyagala bano bootadde baawukane ku bannaabwe bali abasigadde balabenga bali obubi ennyo abatayagalibwa ng'ate bonna bali ku musango gwe gumu n'ebiwandiiko bye baalayira byonna tewali kyanjawulo ku kinne waakyo so tewali nsonga yonna yali badde baawula. Okulwisaawo kw'okuwulira omusango guno wadde mukyali ku bbeero kw'okwogerako ki? Kyennyamiza nti mu Uganda naddala nga President Museveni azenga agamba nti kooti y'amagye terwisa nsonga nti era yeeyumiza nnyo mu kooti z'amagye kubanga zo za mangu bakuwozesa mangu ensonga neva mu ddiro naye bano okuva lwe baba bakwata mu nga 3 ogw'e12 tebaleetebwangako bujulizi ate kati kooti y'amagye Makindye erabisenga erwise nnyo emisango n'okusinga kooti oba oliawo eza bulijjo naye ekyo kikulaga nti bano tebabaleeta mu kooti eno lwa nsonga nti kooti babaleeta mu kooti eno lwa nsonga nti bayiganyizibwa olw'endowooza mu byobufuzi gye baba balina. Twawaaba mu kooti etaputa mateeka oba giyite constitutional court okuyimiriza kino ekigenda mu maaso wano nga bwe tugambye this is not prosecution, it is persecution. Era tukyoboola twagenda mu kooti etaputa mateeka okusaba nti bano basiviliani abatakwatangako mundu baleme okuwozesebwa mu kooti y'amagye nga tebalina musango nga ensi yonna ekimanyi tutebaza musango wabula babakwata lwakatengo. Kose tugenda kukkiriza kutuzanyira ku mutwe kubanga kikyategeeza okugamba nti akakati mujje mu twogere kuki abantu baffe baze batibwa. Museveni agenda ku TV n'agamba anze nayita bakomando bange okuva e Somalia ne batta abatujju banatuyita batujju. Tuli wano ku kooti abantu baffe tebaagala bata bangi babawamba ne bamala ne babasuula nga babaggyemu enjala. Kakati bwagamba nti ayagala tuperereza bannanga ate kakati tetwagala tumanyire nnyo tetwagala tumanyire kaba kamanyiiro bya Museveni ebyo gamba nti twogere kuyita kakati batabani kiki mwagala bawe sente meka bawe ku motoka banaye kaba kamanyire tuli bantu bakulu kitwagala tukimanyi. Museveni tayinza tuzanyira ku mutumbu atuwo tusente atujje ku mulamwa nedda bambi. Onale bungula muziza kale sebo ogamba otya? Sigamba sina buzibu nnyo bw'amaanyi naye just nange ndiko mu kiyongobero nga bannayuganda abalala ku lw'abantu baffe abakyali mu makomera ate nga tebaleetebwa mu kooti. Tulaba nti bataddeko bawaddeko bbeero 17 kizze kitya lwaki si bonna ye wekibanga bwe kityo lwaki kikoleddwa bwe kityo? Kyannaku naye nga kooti egambye nti baali bannaffe abawaabi ba gavumenti bo bagamba bo bakyetaaga obudde paka nga 8 Juni okulaba nti nno beetegereza ne bana abalala oba baweebwa oba nedda. N'olwekyo beetaaga obudde batunule mu mpapula zaabwe ze twabawedda balaba oba kineetaagisa okubawa oba nedda then oluvannyuma bo bajja kutegeeza kooti nti tebalina buzibu ku bo oba balinako obuzibu. N'olwekyo ffe waawo nga tukiwakanyiza kooti egambye nti katubawa omukisa babeetegereze bwe banaaba bamaze obeetegereza batuwulire nga 8 Juni oba nabo beetaaga okuweebwa kubanga bano abateereddwa olwaleero bo bagambye nti babalinaako buzibu mpozi n'abalala abana abali abalwadde betwawa mu medical forms abogenda baba tebabalinaako buzibu omusango abantu bano babadde n'emisango gyanjawulo babadde ku fayiro y'emu basibibwa lumu mu kifo kimu Kalangala so era naffe kyekimu ku kye twemulugunyaako nti abantu abakwatibwa ku fayiro emu ku musango gumu mu kiseera kyekimu lwaki baawulwa yawulwa kwegamba tekitegerekeka bulungi era kino kyensonga gye tuba eva tugamba abantu baffe bana bali mu bifo bino nti olumu weewawo nga naffe bagamba nti tuyinza okwogerako ebikyamu byabwe naye olumu nabo ekifaananyi kibagabira public kiraga ensi n'eggwanga nti nabo ate balinga abatakoleze eki abatetengeredde bulungi n'olwekyo tukisuulira bo nti beetereze nabo batereze ekifaananyi kyabwe. Honorable olowooza omusango guno engeri gye babakwatamu speed guli ku peesi y'emu ne mu kubata oba okukwata kwali kwa speed naye ate okubata kulimu a bit slow gwolaba otya?
era kye tutegeezezza kkooti olunaku olwo nti bwe baali babakwata wali oyinza okugamba nti enkeera obujulizi buleetebwawo era naye baali bataako looti eyasooka baagamba nti katuteeko bano abasooka abalala obujulizi bugenda kuleetebwa mangu sitingi eddako obujulizi buwulirwe omusango guggwe naye okuva olwo katugenda mu myezi giwera n'ena tebaleetanga yadde obujulizi yaddoga nti omusango gujje guwulirwe tewali kyali kikoleddwa ekiraga nti state eringa etalina bujulizi bwonna ku bantu bano era tukyogeddeko ne mu kkooti nti ekintu kino kirabika nga state etalina bujulizi bwonna ate nga abantu baffe basigala bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'okukumirwa mu kkomera. Honorable tubadde tumanyi ebiseera ebisinga byonna tuzze tulaba kkooti z'amagye zibeera fast mu misango nti bagisalira olowooza obuzibu buvuddewa fayiro yammwe nnene nnyo erimu technicalities nnyingi obuzibu buvuddewo oba kkooti erina kye bayita backlog okusinziira ku ssemateeka n'amateeka agatufuga kkooti esobola okukola okusalawo kwayo okusinziira yo nga bweraba kye bayita discretion lwakuba nti mu mateeka eba erina okuexercisinga amaanyi gaayo nga tenyigiriza ddembe lya muntu yenna kati kino tukiraba nga kkooti ekozesa omukisa gwayo okugamba nti buno obuyinza bwange bano bagira baddayo nga bano bwe bafulumako bano nga bwe tubata bano bagira balindako bwe tusoma fayiro kugamba kkooti erabika ng'entuufu nti yeekola ogwayo naye mu maaso g'abantu n'amateeka kiraga nti eddembe ly'abantu bano linyigirizibwa kuba tewali bujulizi buleetebwa n'olwekyo kya buswavu okuba nti up to now mu General Court Martial omusango guno tegutandikanga kuwulirwa ate nga twali tusuubira okuba nti gwandibadde kati n'okuwulirwa gwawulirwa n'okuggwa ne gukola ki ne guggwa. Gavumenti ogiwabaka ki? Obubaka bwempa gavumenti nti gavumenti nga tennaba kunenya nnyo abantu abagivuganya oba abo bali mu yo nga bagiwabula esooka etunuulire abantu abali mu bitongole byayo beemaliridde nga bakola emirimu gyayo ebaleke bakole emirimu gyayo mu kwemalirira kyekisooka. Ekyokubiri erina okubeera nga etunuulira nnyo ekifaananyi ky'abantu kye bagirabako n'ebeera nga we bali nga abantu be batuufu ebeere nga yeekubamu ebeere ng'ekola ki ebeere ng'etereeza era ekole obwo bubaka bwensobola okugiwa n'okugigamba nti teba political prisoners bonna kubanga mu butuufu abantu bonna balaba nti bakwatibwa as a result of the election during the election period eteba political prisoners bonna abantu bonna abatalina misango epadoninga abantu abali mu makomera nga tebalina nnyo kyamaanyi kye bazzabo obusango obutonotono respecting amateeka prevailing over abamu ku security personnel baayo obutatulugunya abantu wamu n'abantu abalala erage nti promoting a constitution n'eddembe ly'obuntu ekyo kyennyinza okubeera nga mbagamba mu ango zonna nga tesosodde nti ono opposition ono si opposition naye ekole amazima n'obwenkanya kuba ekyo kye baalayira okukola. Honorable Ssemujjunganda avuddeyo Honorable Ssemujjunganda n'agamba nti ne mutabakinga opposition munnammwe mu kalulu ka sipiika ate ne mudda ku sayidi eri endala bantu mmwe nga mweyisa bubi. Kati ekibuzo ekisooka abadde ategeeza opposition ki abeFDC abaddipi abajema abanupu abakyawusitegedde nupu yerina omuwendo omunene mu nnyumba kati yagamba nti yafunye obululu butono nnyo naye ne mutamubeererawo opposition kitegeeza opposition nammwe muli mu kweyawula. Ekizibu kyendabawoko kyenyiza okomentinga kwekyo nti akalulu kano fenga National Unity Platform tetwabaddemu na candidate owa NUP yabasaba mu backing ne muganda nze ngaali ku leadership asiri aware ku issue eyo kubanga nze omu kubatula ku leadership ya National Unity Platform naye sirabangako kusaba okwo mu butongole naye ekyo newe kyandibadde nga si kyo ekiriwo ekikulu kiri nti bano bannayuganda bo batunulira ne bajajinga enkolagana so bannayuganda batula ne bagamba nti ddala kituufu National Unity Platform enkolagana yaayo ne Forum for Democratic Change eyimiridde etya. Ekyokubiri National Unity Platform tevangayo mu butongole nega nti ffe tugenda kuwagira gundi na gundi n'olwekyo ffe nga mu pate ekintu ekyo kyabadde kirekeddwa nga buli muntu atiikinga oyo gwakoze eki oyo gwasobola okubeera nga gwatiikinze so n'olwekyo kizibu nnyo okugamba nti aba opposition si be bamuwadde n'obwo obululu bwe yafunye oba nti aba NRM si be bamuwadde n'obwo 15 bwe yakoze eki bwe yafunye so n'olwekyo nze nkiraba nga speculation naye nga on the whole ffe nnyini nga aba opposition
tulina okubeera nga ffe nnyini twekiliininga nti munnayuganda bw'aba akugamba nti FDC bw'oba evaayo omuntu n'agamba nti tetulikolagana na Robert Kyagulanyi Ssentamu oba National Unity Platform gwe kifaananyi kikyoba olaga kubanga president avuddengayo ebbanga lyonna owa NUP nga asaba enkolagana ne banne bonna in fact n'akoola n'aba NRM nabo bakole ki bamwegatteko n'alwanirira abajasi n'abakozi ba security okulaba nti babeera mu mbeera ennungi so twetaaga omukulembeze ali mu mbeera egatta bwetyo so essaawa eno tugamba si yakuyawulayawula mu bantu mu bigambo wabula tusinge kugatta Honorable Ssemujju alina kutunagamba wawe nakola ensobi wenina okutereeza yes ono eyayiseemu bw'aba yayiseemu mu bukyamu naye agambe yadde nayiseemu naye nakozesezza mankweto ate nga si bwentyo bwenina okugakola so kino kiseera kyakwebulira bwebulirizi ffenna tusobole okuba nga tutereeza ku lwa Uganda eddaka empya akalu kabadde kati kabadde fair oba because bulijjo batugamba nti ate akalulu tekali fair and free kano akamwe kabadde fair free and fair akalulu kamwe ekisinga obukulu ku kalulu ako tekyandibadde kyagamba nti obakadde free and fair ekyasinga obukulu nze kyenabadde ntuna nti bannayuganda be twabadde tuweereza bannayuganda babadde baagala sipiika gwe bakkiririzaamu nti amanyi nti abantu be bakamaabe so bannayuganda bo batunuliddeyo ensonga kati ekibuuzo kiri nti basipiika abalondeddwa bagenda kuba pro people oba pro party eyo kyekibuuzo ekiriwo era bannayuganda kye batunuulira naye njagala kubagamba nti mmwe abalondeddwa mu ngeri yonna eboogerwako mugezeeko okuswaza abalabe waakiri bwe bagamba nti gundi yalondeddwa tagenda kuba ku saidi yaffe oba agenda kuba ng'akola ebintu mankweto mubaswaze mukole ebintu abantu bye baagala muwa ababaka baabwe emikisa ku fula parliament boogere ebintu ebiruma abantu nga temwekubidde Honorable Ssegirinya ali mu mbeera ya bunafu nnyo nkimanyi bulungi mwenna mukimanyi kuba kyago undergoing treatment naye ng'omubaka w'obuvunaanyizibwa omulondo wa Kawempe North tugezaako okulaba nti buli activity ebeerawo waakiri tumusitula n'abeerawo kubanga yalina okukiikira abantu ba Kawempe North ekisooka baali balina okubeera nga abantu ba Kawempe North bamugamba nti olina okulayira nga tulina okulaba nti atuuka ku ssini n'alayira baamutuma okugamba nti nga balonda speaker ne deputy speaker olina okubaawo otukiike n'olwekyo twamusitudde era okumakinga sure okulaba nti atuuka mu kifo n'aparticipatinga era n'alonda speaker ne deputy speaker n'olwekyo embeera ye ekyali ya bunafu naye ng'agezaako okukola emirimu banna Kawempe North gye baamutuma omwami mundabire twakulaba n'omwami mu kulayira alhamdulillah mwebale kusaba ali atya mulungi nnyo talina buzibu ali fit ali fit nnyo munnange bye honorable mwebale nnyo mwebalire